Muje baleko abalabi baffe abalungi aba Bukedde TV emirimu egy'enjawulo gye mukoze kino ekirungo kya business nange omumbejja ndagire Leila. Okwagala oba okumanya ky'oyagala nga woofumitiriza ky'onooba kiyamba nnyo naddala munnaffe atandikawo business. Abantu abasinga atandikawo business nga tamanyi ky'ayagala. Gwe ayagala okutandikawo business kiki ky'oyagala gwe ng'omuntu? Oyagala kuyamba abantu, oyagala kakasa nti abantu bafuna ekintu eky'omutindo, oyagala kwongera magoba. Business yonna okweyongera oba okututumuka kiina kutandikira ku gwe nannyiniyo. Gwe ki ky'oyagala? Ky'oyagala kye kigenda okuwa amaanyi abakozi b'okozesa, ky'oyagala kye kigenda okutegeeza bakasitoma nti ebintu by'otunda beetaaga okubigula. N'olw'ensonga eyo gwe atandikawo business sooka otegeere, sooka omanye ky'oyagala. Ky'oyagala kituufu? Abantu abamu bayinza okuba nga oyagala okugulawo business naye ng'ekintu ky'oyagala si kituufu. Weebuuze ku bakugu, weebuuze ku bakwetoolodde. N'olw'ensonga eyo abalabi baffe abalungi abatulaba ate naddala bannaffe abagala okutandika business, kiki ky'oyagala? Kituufu? Kikkirizibwa mu mateeka? Okoze etya okukiteeka mu nkolwa? Kyekyo ekirungo kya business nange omumbejja ndagire Leila.